Webale nnyo webale ddala omulungi akyekumidde ku mukutu amanya Zeston M nga nkwanirizzaako mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero nga tetunneyongerayo nkusaba weyongera okusubscribinga okulikinga komewo ne researcha waffe oba tumuyite resource oba tumuyite researcha kwa kati ffe gwe tukolerako research waffe kati ye kitegeeza ye resource gwe tujjako information oyo naye nga munnange emirimu gyaddamu dda kutandikira ddala eri wiiki ewedde nga ku kitongole oba ku ofiisi Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex wetusinziira enamba ya office kweri kuno ku screen kwenyini mwematayo tukwaniriza era tusaba babuuzeeko abantu bo. Muli mutya Kasubire muli bulungi. Leero tukomyewo tuli mu kukola. Kasita ngamba tuli mu kukola kitegeeza emirimu gitambula nga bwe girina kuba era wetuli ate ebyokukola bingi naye lwakuba ffe nga ffe tusobola ebyokola naye waliwo abatya ne bagamba byotobyogerako tokola kino so abantu bali mu kutya kyo kyekituufu naye ate wozenga otusomesa emabega wonna wonna kati mbadde nsaba tutandikireko ebweru ettaka eyo Musisi yakubye ekibuga kyabwe era abantu bangi ne babaforcing okuva mu kibuga n'okugenda ewala bino wajjanga obisomesa mbeera kyegenda mu maaso ebweru saawa zino ekirungi nti actually ngenda kutandika kutambula nga naye ekindeetera okutambula ngenda tandika nga kukola research lwaki nti ebifo ebisinga obungi njagala bituukako nga embeera tenaba kwonooneka okusuka we yandibadde so nze nandigambye nti nabagamba nti buli bbanga erinayitanga oba omwaka wajja kubangamu era ezinaagwangawo era obuvunaanyizibwa bwammwe si bwakuteekesa mu nkola kyokka wabula nakunootinga kwebyo biba bya pennies musobola otunuulira ebyabadde 225 kasooke datandika nemulaba accident oba amataba agabaddemu then nemukompeyalinga ku bintu ebimu ebijja mu mwaka oguba guddako era actually nabadde neerabiddeko nga njagala n'okubuuliza wano bangambye ejjo mabega omwabaddeko eyo Masaka nti waliwo ekkubo lye twakomplainingangako nga omanyi kati KCCA erwanagana nankuba naddala wano mu Kampala ekituufu Masaka Road ali under construction olweka obutundutundu obumu bwe bagenda mu maaso nga batereeza era ne bakola zi diversions ez'enjawulo ku luguudo olwo ebiseera bye tulimu twetaaga ebintu kati tetukyakola factory companies zisinga obungi bakola nga basitowalinga emmere nti emmere buyinza okyakumakya emmere neebula naye kati nze okusinziira ku Uganda yaffe twandibaddewo n'enguudo ezimu nga za emergency nga bwe bakola nti bw'oba oyita wano ogenda Entebbe osobola oyita Kajansi nti naye waliwo express ya emergency nti express bwevaawo oba Kajansi bwevaawo express ekola ki weeri n'osasulayo akasente yadde tusasula naye gye bujjayo tujja tuuka nga tetusasula wabula nga tulwetaaga nti in case nti weeruli nga tulina alternative eziwerako so kati awo Africa engeri gyegenda okweyongera okwatika akasana kano akaaka kati tekakyayaka nti kakoma kukuba bantu kakoma kukuba miti kayingira wansi mu ttaka kati wansi mu ttaka kyekimu ku bintu ebyasinze oleetera Thailand obuzibu era bw'otunuulira ku mawulire nga bwe gabadde eyo Thailand twayogerayo nnyo Thailand waliyo kimwami Matayo oluguudo lwabomose mu kibuga wakati era ekintu ekyo kyali kyasembeyo olabikirako mu ggwanga lya Japan mu 2016 enjatika zaze mu luguudo ezo enjatika wazitulagako mabegeera lwabomose katugeze nga bw'olaba enguudo ezino eza wano
ne lugwamu ne mugendamu ekinnya video nagirabyeko wanagirabyewa amawulire gabadde gasaturatinga nnyo babadde babiraga emmoroka ne ziyiikayo so ebintu ebyo byabadde Thailand nze ngamba nti wano twandibadde at least nga ogyeko ebyokusaba omanye bwe njogera ebyokusaba baba balowooza nti tusaba Katonda ono gwe baatuleetera ow'obulimba wali ensaba endala naye bw'otunulira nnyo bintu bino ebya peninga oba oliawo kyekiseera abazungu bwe banaatuukira obiteekesa mu nkola nga Uganda oba Africa nga temukyalina budde kwakati lwaki njogera bwentyo nti ebintu ebisinga byetuze nga tukozesa buli kimu kalube luguudo baleeta mu China era nze nabadde ndaba abakozi ba hamu abasinga bali mu kukozesa nga batuukanye n'ekirooto kyange abahamu bakola bate nti abali mu kuzimba omwala kampuni ya Mudugavu ate bayinginiya bonna baki oyagala nga tuli ku bubu yennyini by Uganda Build Uganda bwekiri so awo kinyambyeko nti abasinga obungi buli woba olabanga ekintu kyonna kikolebwa nga kya Africa kituyambako nti in case omuzungu singa asenguka tuba tulina we tutandikira ye point yange so ebintu ebimu ebisinga obungi tebabirabire Thailand tebabirabire Qatar ne wano bijja oba Turkey fakati wano embeera yabaddewo eri singa yabadde wano kyandibadde mu kizibu okukimaintaininga bwe kityo singa oluguudo lwayiseemu olwewano omanyi ebintu byonna byapeninga nga bw'olaba nti kyabadde Turkey kisoboka ne wano Uganda kibawo kubanga bw'otunulira ekyali ekiteezi n'otunulira ekyali ebulambuli kiba kisoboka naye ekitwawula ku bazungu nti tukiteeseteese tutya oba gavumenti eba yeeteeseteese etya ebaako n'obusobozi naye butuusize etya ku bantu ojja kwesanga nti abantu abafiira eri mu nsozi eri mu Elgon tine kati tebasasula kati ate yo bw'aba muzungu aba yabasasula kuba guba gumusinga ye nga y'omuzungu yayingira mu ntebe kukolerera ki bantu ate kitali mu mawanga amalala nti omuntu ne bw'aba afunye obuzibu oba afaafe eggwanga litambula tukyasolooza omusolo so ebyo byebimu ku bintu oba oliawo bye batusinza bo ng'abazungu nti bw'otunulira Omudugavu ye ku Mudugavu netafaayo kiri awo ye kasaba nga asigala afuna akasente ke so ebyo byabadde mu Thailand byabadde ntiisa y'amaanyi naye tusaba Katonda kubasaasira kubanga naffe waffe bijja wane waffe Uganda bijja Musisi najja n'atugoyagoya enguudo ne zigwamu ate actually ensonga ezimu neza Uganda siriikirire mukku yeye oyagala zisiriikiranga twatandise n'okutandika lwaki olwaleero bali eri ejjinja ono waffe ali eno baliwo bona bano abaredi ebyobululu kakati okusooka ngenda sooka banyumizeeko bazadde bange baŋŋaanye okwengeza mu kalulu oba okujoyininga akalulu konna then nekuddako mikwano gyange abamu nabo baganye baŋŋambye matayo toyingira mu kalulu kati ekisooka sikirizibwa kulonda ebyo byebimu ku bintu kati ffe buli we twogera oba oliawo abantu abagamba mulwanyisa gavumenti mukola ki ng'oyogedde kati oyo omwana eyayogedde ye muyekera asooka nze nsobola omuteeka mu bigere byange ngeri gye mbadde nnyonnyolamu abantu nga tebakitegeera nti yayogedde ku bantu ab'emukono amalwaliro ojja kwesanga nga emukono ne maama we taliiyo sister we taliiyo just kutuukiriza
oba constitution emuwa etteeka eryo etteeka constitution etuwa etteeka okwogera ku kintu ekiruma Munnayuganda gavumenti n'ekiteekesa mu nkola naddala munnamawulire naye naddala munnamawulire ate bo balina n'ebibongerwako ebirala batugamba yegundi eyokuna mu ggwanga ebyo byebimu ebinzijanze nga nze mu politics nti bw'otunuulira omwana gwe baasibye bamusibidde bwerere ebyo nze nga nze binyiiza so politics ebintu ebikwatagana n'akalulu k'obwa pulezidenti nze bazadde bange babingobyemu era nange kana aka bulijjo konja kabeeramu komoli sigenda ronda naye oba oliawo ba MP kuba nange njalayisawo interest zange MP bw'aba alidde akalulu kufunirako mirimu ekyo kigenda okanteekamu so sigenda kabeeramu nti ngenda kwesimbawo oba ki omuntu singa janga alina obuyambi bwanjagalako nange mba ndina kyemwagalako kusinga nti abaana bano abeera okubafunira emirimu booli kansala era ku sente z'oba ofuna mu ofisi yo bw'oba oyagala kuyisaawo era mujasayininga agulimenti nange nga bw'omuyambako ayina okukusayiningira ekiwandiiko nti mu office waakira jateekayo abeeru baffe babiri of course ababiri ku MP bano bakansala baani ab'omu kubanga abo nabo baba tebafuna nnyo kiri awo so obutateekawo mbeera okutiisa abantu okusika muguwa okavuddemu nze akaruko wa president tewali siraba nalwa kati engeri gyesitagenda kalonda siraba lwaki ngenda kayingiramu kati awo nze oba ngambe nti kansabe Museveni ekisanja tujja kikwongera otereze ebintu enda ronda siri advisor siri ki era ndoza mukitegedde kati bano bagira matayo bamuwadde sente kati takyagala tukolera fe abaddugavu biki ogamba muzeeyi muzungu no ekyo kireetera ekyo nze oba oliawo gavumenti eyinza okundaba bulala so kyova olaba nti mbasaagala kwenyegera engeri ate nange ne bw'aba nze ŋŋanze mbasiraba lwaki nkenyigiramu nga sigenda londa onoonya property ey'okupangisa naye nga tomanyi wa kugijja kankwanjulire Rentia app yokka eyesigika kw'osanga buli property yonna epangisibwa oyagala kupangisa nnyumba kizimbe maduuka apartments guest houses hostels rentals condominiums oba ekika ky'emmotoka kyonna app ya Rentia byonna ebirina ate mu bungi gw'omupangisa Rentia app ekuyunga butereevu ku nannyini property ewatali kugulawo akawunti yadde ba broker ate gwe landlord oba omuntu yenna alina property epangisibwa ng'oyagala okugiteeka ku app yaffe eno gulawo akawunti ng'osasula emitwalo 210 zokka okuactivatinga akawunti yo kyokka kati tulina promotion buli agulawo akawunti activation ya bwereere ng'okozesa ennamba eno 9742 noti emu olwoteekeyo properties zo zonna ezipangisibwa zifunirewo n'abazipangisa ekyokukola kyangu nnyo genda ku Play Store owanule app yaffe eya Rentia owone okubonaabona ng'onoonya properties ez'okupangisa okumanya ebisingawo tukubireko ku noti 756 noti 79857 oba noti 7 noti 79526 oba otunoonyeeko ku email yaffe intersoft@intersoftsolutions.net oba ku WhatsApp ku noti 787 Rentia solutions that simplify. At least bwe binaaba byaba MP awo nja kukora ba MP banoona bakansala baani awo nja kukora naye nebyowa president ebyo babiyita afa kana akalulu nze nabagamba omuntu yenna ng'owulira ng'olabira ddala nti omwana wo mu kibuga talina kyakolamu soka omufulumye naye mbadde nsuubira mirembe kubanga twalaba ku nomination buli omu baamuleka n'ayogera by'ayagala anti obuzibu obuliwo tusuubire mirembe amazima balina mangi abaliwa nti NRM gyaleeta amazima ate n'obwagazi
NUP ereeta amazima n'obwagazi, FDC ereeta amazima n'obwagazi, ne gundi ono w'Olusaniya naye olaba kati ye olaba ate kati Munyagwa yagenze nayogera ku point nempulira nga asaaliza naye nga sirina kye nnakola bwe yagambe ku kyoggoba abagwira awalinga eyandeese buleesi naye munansonyiwa kubanga sijja beera mu kalulu so nze mpuliriza nnyo muzeeyi wange omuzaddewo era nze nabagamba nze bazadde bange ku nsi kuno be balinga bakatonda bange so sobola kukola ki tosobola kubajeemera bwe kiri so akalulu k'okuwa president ndi behind ngenda tunula nandigenze nendabira eri ekagadi nentula nentunulira eyo akalulu naye amaaso mangi so saagala teekawo stress oba mbeera buli omu kubanga ntunuulidde ansi byagala nze nabye ebyokukola bingi kino kigenda kubeerawo mu myezi nga 6 kalulu kajja kuba kawedde so bwekanaba kawedde era nze emirimu gyange gikyaliwo myaka nabisiiba so ndowooza ekyo bakitegedde bulungi tukitegedde nange kenyini kitegedde bulungi nti abazadde bandi bubi tebaagala mbeere muki mu kalulu sebo ate okobwa president kati nsaba otunyonyoleku ku buntu buno amayinja gaffe gano gabaddewo amayinja gano abasinga obungi tebagategeera naye twali tuganyonyoddeko era kuno kwe kwava n'ebiwandiiko bya Musa ndowooza abasinga mukyabijukira galimu ne frequency oba amayengo gano amayengo gano bamugalaba bulungi nabagamba nti amayinja gano buliwo kati ebbugumu eririvaamu oba abagenda mu saaluuni booza akatambaala ne bakunyiganyiga wano bwoba olinamu obubalabe ebbugumu ly'amazzi ne libanga embalabe zifa so ebbugumu eriva muno lirina frequencies mpitirivu zerisindika mu bulamu oba mu area gy'obaamu kyovala nti era nago ogalaba nti simboliza go obubonero bugaliko bw'amayengo ebyo ebikuubokuubo ebirimu bingi so ejjinja lino lirinamu amaanyi kankunyonyole mu bufunze nti ganjawulo lirinamu amaanyi ag'enjawulo so n'olwekintu nga bwenki wagamba kino kiri kifaananyi kya Mona Lisa Mona Lisa abasinga obungi abatamanyi Mona Lisa mujja mulabira eyo mu maaso ngeri gye yakolangamu emirimu gye so ebintu ebimu tubirina n'amasawa tugalina ayagala ku products zaffe ojja n'olifuna n'oliteekako ewaka abamu owulira nti simanyi nazaala omwana abeera avaamu araluka takyategerekeka amayinja weegali wano tugogeredde ebbanga era bwe ganaamala okuggwawo ate bwe mugenda okugamba nti tugeetaaga bano bakat family omugenda ogamba nti tugeetaaga simanyi mbu mu kati nga bano baagala okwesimbawo be beetaaga naddala bino ebiyinjayinja ebyo ebinene naye ate kati okwesimbawo bino gye yali muyamba ki sigenda babuusa nga ndewa naye ebyo tujja kubyogerako ng'oze ddi kimane ajje ku ofiisi ebyo mujja kunsanga ku ofiisi naye ekirala nti ebintu bino bigasa nnyo ggwe yadde mbireeta naye bisinga nnyo okukolera ggwe so obunaala buno abasinga mu bulaba mu Isirairi wa America tuyinayo kati lwaki gwe tokagula n'okateekako ewo gw'omanyi omugaso gwako nja gukunyonyola nga oze kaneeno ebisinga obungi bibanyonyola nga muze kubanga amanyi Abafirika tubeera n'amaka ag'enjawulo n'ebyalo eby'enjawulo naye enneeyisa y'amaka ekikula n'ebizibu tufaanaganya kyova olaba nti tutuula wano kitone bweba wava Masaka nenva Kagadi nenkunyonyola bye twakolanga mu buto ng'ate newamwe bye mwakolanga nga bifaanaganamu nti twalyanga emiyembe ne tudduka ekiro ne tuwugira mu nkuba nga newamwe kyekimu so ne bwe kiba kizibu byebimu so n'olwekyo bino byo sibikubira nnyo kalango kubanga biriwo bitono ababimanyi babiyanguyire abanaaba babyetaaze embeera ejja banyiga bajja biyiga naye obuzibu
bojja nosanga nga biweddewo tonteeka ku pressure era manna okuddamu okuprocessinga okubijja Misiri era ogwo nagwo mwezi nga gumu n'ekitundu nga bikola ki nga biri mu kkubo. Buli mu ssente mmeka obunaala buno? Obwo bw'aba akoramu agamayinja ssebo gali mu kakadde kudda wansi gano bwe gati agayimiridde naye gino emitwe gyo gya waggulu. Emitwe gyo gya waggulu giri mu bubiri kamu kitundu bwe gityo. Mwami Matayo, ki ekigenda mu maaso wano ewaffe ekirala? Kwanze ndabawo kalulu kokka. Akalulu we kali naye kati wakavuddemu ate? Ate kati nze saagala kweraliikiriza abazadde n'abamu ku mikwano gyange abatayagala nkabeeremu. Ate nga bwe nkunyonyodde nti ne constitution entwala tenzikiriza. Oba oliawo byaliwo tebyalinga bino ate byali birala naye ekirungi nti byaggwa. So kati ye muzeeyi buli wankubira ngamba togeza ate ng'omuwuliriramu nnyo. So kati nze nkyali mwana bwe banantikira mu Gwokusatu awo nja kuba neesalirawo naye nga sinatikirwa mba nkyatambulira ku oda za kitange. Kakati omaze ebbanga ddene ng'otusomesa ku ddiini. Abaddiini nno oba inbox eyo oba comment section eyo naawe ogiraba. Abaddiini batabuka ne batabuka nti osomeseza ku Yesu Katonda ebbanga ddene. Ono yabadde abuuza ate ye Setaani omumanyi? Sitaani ye gyali? Sitaani tali nayo. Sitaani taliyo? Sitaani taliyo era nsobola okwogera n'ekigambo ne bagamba oyo mugu wa ddalu naye okusinziira we tulaga n'ebyetwolekera nze abantu abampanisa eggulu toligenda mu ggulu ki nze bwe bali nsanga mu ggulu endituuka kugeeteza eggulu mu ngobanga. Ate lwaki? Lino eggulu lino lye batusomesa nze nkyaliwo oba omwoyo gwange gukyaliwo gulina okutransferingibwa myaka na bisiibo. Emyoyo tegirina gye giraga bakutransferinga bw'oba wazaalibwa mu Uganda n'ogenda n'osimulwa memule n'ozaalibwa China nga tokyajjukira naye at least Katonda akulekerako ka vision ne weebakanga wano n'olaba nga yali abaddeko mu California eyo naye nga nejjooloota nze mbamanyi ndoota firimu nze mbamanyi ndoota firimu nze ndaba n'oloota nga n'ebirooto ndoota nga nvuga ennyonyi time gye wavaamu emabega gye wali oba mu America oba wali muvuzi wa nyonyi just transferingibwa n'ozaalibwa eno. Bino bye batugamba mbu eggulu tebiriyo. Kambalage ka vidiyo yako tuze nga twogera ku Antarctica ne tubanyonyola nti waliyo civilization endala oba ebitonde ebirala mu Antarctica. Abasajja bagenze ezo vidiyo ze tuli mu baraga simple editing bwabula batuuse NASA wenze nga mbanyonyola nti ebadde ezanyirangawo firimu mwene mulowooza bagenda mu Galaxy bakola ki? Ebyo byonna teri wa NASA yali afulumye wano n'agenda mu space. Ekyo nze nga nkibanyonyola nga mumpita mulalu ekirungi Abamerika bo bennyini be baabirabye ne babalabisa babadde ku bisenge video gena gitwa era video zezo ate nange kyenyiza obagamba mu 2028 ngyalagenda mu Antarctica. Mwami Matayo, awo nange nagatta ng'osomesa ekintu ekyo. Ekyombe ekyasituka oba mu 1000 ekyasituka ekyo ekyabannasi ne kitwala abo ba Neilostorm na banne balinga basatu ne bagenda ku mwezi ffenna nga tulaba mu video zaabwe. Ate otugamba nti tewali yali afulumya space. Tewali. Okimanyi nti zino firimu za Wakanda bazizanyirako ne Kabale. Eza Wakanda? Bazizanyirako ne Kabale mu nsozi. Wane waffe wane Uganda Kabale. Abamavu bajja ne bazanyirako. Naye bw'okinyonyola omuntu aba akulabanga omulalu. Lwaki nkinyonyola bwe ntyo? Teri kintu mu ffe engeri gye twatondebwa oba Katonda bwe yali creating in space. Buli byombo byonna ebyali bituuse wano ebyaba alien bw'osala Antarctica otuuka mu area endala oba odda mu zooni ndala oba continent naye ng'eba nsi ndala abasinga obungi
ebyombo bya Elon Musk ebisinga obungi bazenga bakola experiment okubyambusa waggulu nga tebigenda. Lwaki tebigenda? Nti ku technology gwe tulina omungi. Technology aliwo kusawa ya lero ate tulaba nti ensi ekuze nnyo naye waggulu awakyaganye. Eno firmament eya bbulu yonna mazzi teri kisobola kuyita ate n'ekirala pressure eri waggulu awo tesobola jikkiriza teri kintu kisobola kukirizibwa kugenda waawo. So bwe bagenda mu Antarctica lwaki bagobayo abantu? Lwaki Antarctica teri mu area ya America, teri mu ya China, teri mu ya Uganda. Yene wasemba wansi. Eyo bweba Antarctica singa yali ekkirizibwa nga waliyo ice bandigambye tutaddewo offer. Misiri bwe twagenda okulambula twatuka mu ddungu omuli ebintu ebirambuzibwa era bwe twali ne ba Solomon awali facts abantu ze baagala okulambula we baateeka abantu we balina okukoma ebyali ewala abamisiri baabyo ne babisembeza eno okumpi abantu balambulireko naye Antarctica erimu gye batugamba nti erimu ebintu ebyewunyisa. Lwaki tebakkiriza abantu ne bagenda ne balambulayo? Lwaki wonna baagaana nti bw'oba ogenda mu Antarctica teri na passport, teri na visa ekutwalayo, teri yadde na address eri mu market oba eri mu public? Ne waliyo abantu eyo? Abantu teri muntu ataliyo. Gye bali abantu abaliyo balisaacha. Era balisaacha bano abaliyo basoma ku bintu Banunaki bye baaleka. Era ne Banunaki kwegamba oba tukitwale tutya nti president kati nga president nti wano emikolo bwe giba gya ggwanga bagikolera Kololo ku kisaawe Kololo. Kati ne Banunaki mu kuweereza signal na buli kimu n'obunaala bwe baazimba buno bwe buti kano kali mu Washington n'awalala signal zonna ezaagendanga ku pyramid baabiweerezanga nga bikoma mu Antarctica. Mu Antarctica waliyo pyramid endala naye tebazoogera. Size zino zokka eziri mu Egypt. Waliyo endala. Waliyo pyramid endala ne waliyo n'ezi sarcophagus empitirivu bwe ziti. Sarcophagus mba ntegeeza amasiro mba ntegeeza amasiro oba amaraaro Banunaki mwe beebakanga baafanga oba baziikanga n'ebimu kwegamba Antarctica kyali kibuga. Mbadde manyi batugobayo lwa nsonga waliyo obunnyogo. Kati ebitonde ebimu bwe ziti piramidi ezimu ezisinga ziri mu Antarctica ezisinga era ne location zonna piramidi we zaali zitunudde sigino zayitanga kuno. Emu yakubanga mu Washington DC, endala eri mu Bungereza, endala eri mu Roma, mu Vatican mwennyini waliwo akanara bwe kati mu kyaki yennyini kuliko akanara bwe kati. Naye bino buli we babiraba abantu bo balowooza swaga balowooza swaga naye abaweerezanga sigino waggulu baziweerezanga. Kati nabadde ntunulira video zo nekirungi Abamerika bennyini be babyeragidde abazungu balisaacha bwe tunulira video zino zifaananira ddala ebintu bye tuze nga twogera nti babeera wali bakwata bukwasi baalu ne baziwanika waggulu satellite ne zibeereyo ne zikuba emunyenye ziriyo then ne balyoka bazikomyawo. Kyova analimba alaga nti abazungu bateekawo propaganda ne baziteeka mu bantu baffe. Bw'otunulira ebintu ono gundi waliwo omuvubuka gwentera okulaba bamuyita oba satellite UG technology oba ali awo bw'ati ayogera nnyo ku bya science. Tisimanye ensi ebaddewo akawungu, simanyi ensi ebaddewo emyaka obuwumbi buna. Waliwo abo basayankizo waliwo nono oba technology ya UG yoyo engeri gye banyonyoramu bo tebanyonyola kye basomye. So bawukana kuffe balisaacha naye tebalinga ffe bebenoonyeza nabo bo tebenoonyeza wabula bo be basomesa abantu be bajja ku NASA. NASA kyeteekayo kati bajjayo ne bakiteeka mu Uganda. Kati ate ffe tulaba obulimba bwe bakoze eki bwe banyonyora. Kati nze nabagamba nti kwata akambe akambe teri kintu kyasinze kuwangaala ku nsi kuno nga steel. Kwata akambe okateeke wansi mu bikuta by'amatooke bw'omala okateeka otunulire omale weeks age akamba kawaata amatooke kateeke mu bikuta mu weeks emu kajja kuba kavunze
nga katalaze kona kakoze eki ne bwe bankumbe ng'ogitadde mutaka. Kati omuntu bwagamba nti abantu baaliwo emyaka akawumbi mbu dinoso mbu sayansi egamba mbu dinoso ezaaliwo mbu bwe zaavunda amasavu gaazo mbu zezakola amafuta bwe bagamba abanasa ne bagamba nogamba dragoni zino ezawandanga omuliro sima bajjinja ki eryajja ne likuba anti wulira dinoso ezo mbu ejjinja eryo lyava waggulu mbu emyaka miliyoni 61 okategeera akantu ako nze nazaalibwa 97 naye ndaba kunzindudeko ensi ekyuse nnyo kati nomala emyaka omutwalo gumu emitwalo ebiri notuuka 10 kwasatu kwana ng'owandiika so sayansi nasa bye basomesa ekirungi bannasayansi baayo babiraze buli wobeera behind Antarctica olaba ebintu ebirala ebintu bino kyovora nze buli wemba mbyogera engeri gye ndaba ebintu abalala bye batasobola kulaba nze kyovora babampita omulalo n'ekirungi nti nasa bannasayansi be baguddeko oba oliawo bijja kubayamba okubalaga nti n'ensi nabagamba nti ensi we bayita south si ye south eba north mapu ya Africa yali etunudde ebeera east oba tugamba nti north eba east oba tugamba nti south mapu ya Africa yali etunula waggulu bweti ne bagiwunzika bo bennyini Africa yali teyitibwa Africa yali baali bagiyita Alkebulan ne bagikyusa abasinga bw'oyogera ekyo tebalina kye bamanyi bagalaba ono omulalo ffe twabisoma emyaka 10 so mwe musoma kituufu ne musoma abazungu bye baagala mutegeere kye batuteerawo so ffe tetusoma abazungu bye batulaga wabula tulaba ekituufu ekiriwo era ffe nandigambe nti abantu abasomesa ebituufu mwandibadde mutusasula n'otutasula naye kati ffe abakola ki omaye bagamba omulungi ku kyalo yafa mangu ow'ekisa yalwala n'afa naye abarogo ku kyalo tebavaako okitegeera so ebintu ebimu nti Africa mwetaaga muzibuka amaaso lwaki njogera bwe nti nabadde ntunulira facts ezaaliwo abasinga muze nga mwebuuza otunulira omuzungu bye yaleeta nti moon Mars ndina sketch yange ngenda gibaraga ngenda gibateerako naba nalimba kolera ensi eno earth baali bagiyita kai mu biseera ebikadde so nemba nyonyola n'abakyala bakuliyetinga ensi eno ngeri gye bazikuliyetingamu nemba nyonyola nti eyo kunyina mwiru gye bakozesanga nga poto eyayambanga eyo mu batooro kyovora nti n'abatooro tebagifuga nnyo eriyo eyo nti abantu abaaliwo mu biseera ebyo byonna nti ebisinga obungi babikuliyetingira wano era ne Israeli weli yayagala yakyuzinga Uganda nembanyonyola ebyo lwaki nti abasinga obungi kansooke ntandike nekino nti tubeera mu bintu ebimu obubaka babateerawo naye oba abaddugavu oba ani yatuloga batuteerawo naye temulaba ate ne bwolaba ekituufu okisiriikirira lwaki njogera bwento nti bw'otunuulira facts ezizze nga zitambula oba ebintu ebize nga bitambula America akuzanyira firimu n'agamba nti Wakanda mu Hazard eno gundi Aquaman wazanyira bayitayo wa bwakabaka bw'omu mazzi babuyita batya Wakanda banengeri gye babuyita sibutegeera bulungi azanyira mu mazzi anti ebyo bye bazanyanga baraga obwakabaka mwe mutunuulira ne mulaba ebyennyanja mbu byogera ne museka ne mutunuulira mbu ebimenke byavudde waggulu mbu embuzi eyogera eseka banange waliyo ensi bw'obuuka ekisenge odda ku ttaka ddala 1945 bw'otuuka eri mu Antarctica kati Antarctica yeringa ensalo nti nga bw'ogamba nti ndi Busia nsaze ngenze Uganda oba Kenya kati ensalo y'ensi eri Antarctica kati bw'ogivamu oba oyingidde mu orbit endala oba mu nsi endala kati ekintu ekyo abazungu bo bagendayo ne bajjayo amanya
ne bakomawo nti twazudde ensi endala Jupiter eriko obulamu, twazudde Mars teriko obulamu. naye nga gyebiri ensi ez'endala planets ezo nga bwe bazogera nti waggulu gye ziri si bwe ziri, wabula boogera ku bitundu ebirala ebiri eri. Era olinaava eri biringa byalo byeyo mu Antarctica. ziringa boogera nti continent nti eri Africa, naye waliwo leeya ezitaziganya kuyingira wano. Kyova olaba nti n'omuzungu bw'agendawo alina waakoma. Eyo mu Antarctica balina we bakoma. Kati kamera ze bikwata ne bagamba twazudde mu solar system yaffe, twazuddeyo ekirala, waliyo ensi endala eziriko ki obulamu. Teboogera ku bulamu nti bagenda situlawo n'ekyombo kyolekerewa waggulu. Era ne kamera zino bazikola engeri gye bakola mu video za pap, basobola okukwata ekyombo nga kitambula waggulu ne bakwata ka video, then ne bamala ne bateekawo edit ey'ekitundu kiri ekiri mu Antarctica, ne bakulaga nti ekyombo kyayingidde, n'ekyombo bwe kisituka kyoba kiwa coordinates nga kigenda beera bwe kituuka mu bire nga kikola ki nga kibula kidda mu direction ya Antarctica. Kati kyo ne bakiyisaawo, kati bo babikolera range mwe biyita ne kikube koona ne kidda eri mu Antarctica eyo mu space ya eri naye wano waggulu tekisobola genda straight ne kiwangaarayo, kitulika pressure awo waggulu. Kati bibagenda ku mwezi tebiriiyo, ebyo byonna tewali. ate zino satellite zo ziriwa? Zino satellite bazikwata anti batusomesa anti gravity. Kati ekintu ekikyasinza otulemesa kyekimu ku bintu omwezi. Naye naffe twandibadde nga baaluuni, naye omwezi guno gwe gumu ku bitulemesa okubuuka nga baaluuni. Guno mwezi kubanga tugamba nagwo baakola mukole, gwali teguteekeddwa kubeera wano, gwali tegulina baa waggulu awo. Ani yagutwalayo? Abantu abaliwo mu biseera ebyo ba Pleiadian ne ba Andromeda be bakola omwezi, be bagukuliyetingawo. Omwezi gwa tekinologi gwa magic oba bufuusa, bali balina amaanyi ag'enjawulo. So ebyo bye bimu ku bintu bye bakozesa kati abazungu bazenga babiri byutinga. Nonate tugenda kudda mu kitundu ekiddako, naye mbadde nsaba onziremu ku buno obubuuzo nga bubiri buki. Ono yagambye mbu kati nze Stone Eva bwe ngenda mu America lyerinnya lyange, bwe ngenda wali erinnya lyange, naye ngenda mu Antarctica nga nfunye omukisa gw'ogambye, nsigala nze eryerinnya. Naye ono ayabuzaabuziddwa agamba tulina Jehova nga ye Katonda, Jehova Katonda mwennyini, omutonzi, God, Allah, okitegedde nti ono nga alina amannya mangi, bo batwale ki ekituufu? Omutuufu yaani kyekiri kye nabagamba nti amannya gonna osobola ogamuwa nga bwe bamuleeta nti osobola ogamuwa, agaagala kyokka tayagala okiririze mu kirala. Kyokka ate n'abamuleeta bo bennyini bakimanyi nti si waffe. Kyova olaba nti n'ennimi mu kwogera tumwogera nga tumwawula, so ebisinga nga tugenda komawo tubyogereko. Tusiibula kopa awewezaako ku kawuka ka siriimu awo keegaanye byakola birala, naye kwekyo ndina eddagala lyenjagala okukola ku experiment, so abanaaba beetaaze kumanya kweyo nsonga bajja kunkubira basiibule. So katukomewo tusooke tuwumulemu then tukomewo. Tusinkane mu vidiyo eddako, sigala ku mukutu oyongere okusubscribinga obulango tubukwata ku channel eno yennyini akumaata kumira mpeera.